eryajja saidi zombi mu magye ne mu ba civilian. Ba civilian bagiddwako obuyinza nti amagye gabadde nga gakolera wansi wa buyinza bw'aba civilian. Kati olwaleero okusinza n'etteeka eryazze obuyinza obwo bwaggiddwawo nti amagye kati ba civilian bafuuse nga be bakolera wansi w'amagye. Naye n'abasirikale bennyini ne basibibwa mu kkomera nti basavinga ku protectinga constitution y'eggwanga nti etteeka lino kati lyabaggyeko ekyo ne libagamba okusavinga Mwami Museveni ne famire ye. Naye ng'opposition kitalo nnyo era twafiiriddwa nnyo timwena mujjukira omukyala Winnie Kiza ng'akomandinga parliament mu togikwatako gye twatuma togikwatako nga bajjawo emyaka. At least ababaka baweebwa omukisa okugezesa opposition kiki kyerina ne government era ne wabawo debate ezaali ez'amaanyi ennyo mu parliament yali edduumirwa omukyala Winnie Kiza, ba Abudu Katuntu, ba Segona, ba Semujunganda n'abantu abalala ne boolesa obwongo obwasikiriza n'ab'enyalemu nga ba Saro Pendi, Musime Pentagon n'abalala okujoininga ne batwegattako nga bangi mu namba mutugikwatako olw'ebirowoozo ebyayolesebwa wali ebirungi. Kati tubuuza opposition mu kisaawe mwe tusambira tunafuna ddi omukisa ogw'Abannayuganda okutegeera nti opposition erina abasambi ab'amaanyi nga buli bwe tugenda mu gezeseryo tudduka mu kisaawe ne tuleka basaidi emu nga be bayimiridde mu kisaawe. Nze saabadde mu mativu na leader of opposition kye yakoze okugamba ababaka b'opposition okufuluma mu parliament ne watabaawo debate y'opposition kutegeeza ggwanga na kumobilizing abantu ku biki bye tukkiza kwata gikwatako. Abantu bagitegeera nnyo nga ababaka bali ku fulo ya parliament nga bannyonnyola ensonga eziri fundamental ezitegeezebwa. Naye kati olwaleero ku mwanyi tetumanyi bwe kyaggwa, tetumanyi na kuteesa kwaffe kwayimirira. Bwe twaze wano ku tteeka ly'amagye nga tulina okwogera okonvinsinga abantu ba bulijjo n'abannamagye bennyini okubalaga nti ffe tetuli balabe gye bali wabula naffe twagala etteeka nga libayamba naffe nga lituyamba. Twadduse buddusi mu parliament ne tutateesa ekyabadde eky'obulabe ennyo ng'ate leader of opposition abe kuduumira nti mufulume abalala ne balemeramu bambiri eggwanga olw'okuba bannaffe baba tebabimanyi baba balowooza nti wabaddewo okulya olukwe nti balidde sente. Naye tosobola kukola kintu kya bulabe bwe kito nti okireeta ng'olaba nti ne Ssenyonyi yafuna okukkiriza nti tebali ku mutindo guteesa gumala nti Kayindo Tafiire bw'akwata omuzindaalo n'aguvaako n'oguzzaako ddiraake nti naye akakasa nti debate eba tebalansinze. So ekintu etuludde nga tukibagamba nti wambanga mwakitegedde mudde mu opposition tutuule ffenna tukanye ku babaka ab'ensonga abalina okutuwa debate esumuse ku ya NRM okuteesa kubeewo okusinga bwe tunaddukanga mu kisaawe. Bwodduka mu kisaawe wano mu Uganda mu mateeka agaaliwo nga bakuwa obubonero 3 ne goolo 2 tutegeeza NRM bye yatutte nga naffe n'okusamba tetukoze eki. Tate ni bwodda mu ky'okuyingira mu parliament Ssenyonyi mwagala tulowoozesa nti mwabadde musefugadinga allowance zammwe nti mwasoose kuyingira mu parliament ne mulaga nti gye tuyita sitting allowance oba Omuganda gye yandiise kabina allowance nti emaze okuyingira wali nga babalaze mu parliament mwe muli ne mukontributinga ne mukutteeka era ne kwansadi kwe muli nga mwabaddemu ne mumala mufuluma ekigendwa kyammwe kyabadde kyakusooka sekyo walinga allowance wammwe wa lunaku olwo kwa singa mwazze ne mutayingirayo kwa byonna ebyabadde bigenda okubaayo mwabadde mubimanyi. Okuyingira twabadde tumanyi timuyingidde mu muzannyo ogw'okulaga ttiimu gye tulina beyimiridde zeemu nga bwe twalabye nga Nabbanja asituka n'omuyisaamu awo egaali nitugamba nti kati omupiira gugenda kunyuma. Twabadde tulindirire ne Ssemujju omuwa omukisa akole kyekimu, owe Segona omukisa akole kyekimu, ow'Empuuga omukisa kyekimu. Wandigenze olaba nga debate eri erina n'ab'enyalemu beekoze ki beeyise
kubadde bandiyisiza etteeka naye bino ebigambo bye mwandi mubagambye wali bibasigala ku mutima kuba abantu si bizimbe baba balowooza okusukakaawo bantuuse ekiseera ne bagenda nga bakyenjinga kuba enjiri y'ebibiina byaffe ebyebyobufuzi nga ffe we twatandise PFF tulina kugitambuza ku levo ya ddiini nti eddiini niwe baba basoma kutuba y'emu buli lunaku buli mwaka tebayimirizaamu lwe banaasaala nti leero tetugenda kusaala kuba twogedde nnyo kutuba eyo osigala osaaza abantu era n'obabuulira ebigambo bye bimu ti Allahu akbaru katonda w'amaanyi buli lunaku okuva omusiraamu wazaalibwa ekyo bakimugamba okikola naye teriyo olunaku lwe bamugamba nti woba okyogedde nnyo era togenda kyogera so tugamba wema mu leading opposition debate ekomyewo mu parliament enkambwe eraga n'eggwanga tulina kapasite esobola okulembera eggwanga okudduka tekisobola kututaasa muzisubira ku nsonga ya muganda wange Waiswa Mufumbira nga bwe tuva ebusoga ffenna nkyaleme kugwa mu katego ka mwami Museveni simanyi oba ebigambo byayogera abyogera abikozeko analysis oba abyetegereza oba abikola kigenderere kuba bw'ofuna obuzibu ne watukkiriza nti mwami Mpuuga kale alina obuzibu bw'omala okutegeera nti obuzibu bwa Mpuuga weebuli naye nga gwe bw'olowooza nti Museveni yabubuteekako gwe kyokola mwami Museveni takifunamu kuba bw'osengula amaanyi mu bantu b'NUP bonna n'obagamba nti bakendeeze n'amaanyi ge bateeka ku mwami Museveni bagateeke ku Mpuuga Mpuuga bw'omukuba n'omuwangula oba oggyewo mwami Museveni kawo omala okutegeera mu mbeera nti mwami Museveni yagula nti oba omuti gwe guliko ekizibu osobola okulwana n'okutema amatabi naye nga gwe wansi ogulesewo tegwongera ne guteekako amatabi amalala so nze ndowooza nti abantu abamu bwe mubanga okumanya kwammwe kufuukise kwa munguuba nga muganye okulowooza ennyo mukkirize mujje mwebuuze ku ffe bakirunda abalowooza ennyo tubanyonyole mwami Museveni bw'azanya nze gwanzijako interview twakamala okufuna obuzibu ne FDC najja nankumbi ne twagaana okufuula FDC activity kwa tumanyi nti mwami Museveni ne famire ye kyekizibu ky'eggwanga lino tinabali okubagula bwe tulwana ne mwami Museveni n'avaawo baba banandala tebaliiwo nabo baba bavuddewo kati olwaleero amaanyi ga NUP egaza atya kwabo beefunye nabo obutakkaanya mu opposition okusinga mwami Museveni nze nsuubira nti ekyo kyabadde kikolwa kibi nnyo ate era kya butiitiizi kiba kikulaga nti ye mwami Museveni nga Waiswa Mufumbira ne bakama be mulina ensonga ebatiisa nga mutya okumwogerako nga nammwe munoonya gwe musobola mu lutalo olwo musobole okola ki okubeera nga muyiikiriza mulwane naye kino ekintu buli omu asobola okiraba mu byofuzi tulina entalo ze tutwala nga busonga buli mayina nga tubuleka kuba mu byofuzi niwe otegeera omuntu nti mbega omanya bumanya bw'odiiringa na mbega oyo so si kumuteekako olutalo mulwanire wamu mwenna mubeere nga mulwanagana nze nandibadde nsuubira nti baganda bange abanuupu bwe mubanga muli ku nsonga z'opposition zaddala olutalo lwa Mpuuga lwe muzimba n'okulwongerayo mwami Museveni yasinga olufunamu okujjako nga nammwe mulina ekigendererwa ekyokuwugula abantu baleke okutunuulira mwami Museveni ebikolobero byatusiza ku ggwanga lino balowooze nti Mpuuga kye kizibu kuba olwaleero bw'otuula mu press conference ne weejeereza mwami Museveni nga mwami Museveni yalayira okuuma Abannayuganda bonna nga balamu n'ebyabo ng'abantu bali mu mubanja okutema abantu e Masaka Kyagulanyi ne bano ne muvaayo ne mugamba nti Mpuuga ye yatema ne mwejeereza mwami Museveni muba mufuuse balooya ba Museveni era katulinda lunaku Kyagulanyi lwanaasituka yegatte ne mwami Museveni bakwate Mpuuga aweeyo obujulizi tono ye yatema naye ffe eggwanga lyonna tukimanyi nti alayire okukuuma Abannayuganda nga balamu buli Munnayuganda afuna obuzibu n'attibwa oba n'abbibwako ekintu oba n'akolebwako ekikolobero kyonna tuba tukimanyi bulungi nti gwe tubanja obuvunaanyizibwa obwo ye mwami Museveni saabo balala eyo ye ndowooza yange nga munabyabufuzi